je baliko si ate gwani ajaduma yenzo omukyala St Powers yegwe St Powers kash madam yes obadde oteesa otya nyawo munange mbadde bandagiridde ne bangambe ne wabeerewo omusajja ono Brian White Brian White abeera kuno obadde omugamba mubanja ssente zange namwasente zange naye kalantini entuddemu mbadde yampe ssente zange Brian White ali mu mabanja naye omanyi engeri nanga akamyako sikamatira bulungi ngenda kukulagirira kati olaba obadde obuze ogenda kwata eri ekkubo lyennyini lyogiriddemu kati maaso waliwo ebikomera kati ebikomera biveeko uwetera ku mukono gwennyini guno gwennyini ogulya kati wovaako maaso waliwo omuyembe kati omuyembe oguvaako n'okkirira maaso ojalaba akatawuni era kali mu kikeno obeera oli kasozi kati akakatawuni waliwo bbuki era gyosookerako waliwo omusajja omusiraamu abeerawo bakisiiga white kati wetuka ku bbuki awo ongulireyo kiro z'ennyama 2 okomewo nkulagirire Brian White gy'abeera. Biwagiddwa St Powers Cash Madam Good Talent Management.